Bukya bannakibiina kya FDC baawukana ne beekutulamu ebiwayi bibiri okuli eky'Ekatonga ne Najjanankumbi ng'obuzibu buva ku nsimbi ezigambibwa okujja mu kibiina nga ziva mu makubo agatategeerekeka. Ekiwayi ky'Ekatonga kyasalawo okutandika okwebuuza ku bammemba b'ekibiina okwetooloola eggwanga oba basigale mu kibiina oba okukyamuka bakole ekirala. Bano olwaleero basisinkanye Katonga wano mu Kampala nga bagamba nti ensisinkano eno y'ebadde esembayo ku kwebuuza ku bannakibiina era nga kati bagenda kutuuza Ttabamiruka w'ekibiina kyabwe omwezi ogw'omunaana nga 2 okulangirira ekiddako. Tukomyewo wano mu kibuga okumaliriza consultation ezo era ekigenda okuddirira ye Delegates Conference gye tuteekateeka nga August 2 bwana bati waliwo kikyuse tujja kuba tubabuulira. Era kano ke kaseera basebo ne bannyabo mu nnaku mbale tuba tulina okusalawo ekiddako, tuba tulina okusalawo ekisembayo. Olukuŋŋaana luno oyinza okugamba nti luvudde ku kyaluyisizza ebigambo byalwo bitambulidde ku nkyukakyuka gye baagala okulaba mu ggwanga ng'etuukibwako. Unfortunately, in Buganda, there are people who are fighting for positions and there are those who want to liberate the country. So you are divided. Money has divided us because the way we use resources, public resources of the country, is just to divide us, not to benefit us. Militarism is there. Ku mbeera y'okukunga abavubuka olunaku lw'enkya okutambula okugenda ku Palamenti nga bawakanya obuli bw'enguzi, aba FDC ensonga eno bagamba nti abavubuka balina okugyetabamu obutereevu awatali ssuubi lyabwe eriteeka mu bannabyabufuzi abaliwo. Njagala bategeeza mbu world over revolutions zonna abavubuka bwe bakola ki bwe bazireeta. So tulekerawo okwenyooma okugamba tunoonya kapito, tulina obwavu. Besigye mu 81 yalina emyaka 23, Mugisha Muntu yalina emyaka 25. Gw'olina emeka akaseera kano abuuza nti Besigye aliwa? Owulira olunaku nze njagala nnyo aba Kenya kye baakoze. Abavubuka bagambye Raila Odinga nti baba ka uko nyumbani sisi wa youthi tuspambane na struggle. Namwe mukole ekyo era njagala nnyo abavubuka ab'enkya omulimu gwe balangiridde olunaku olw'enkya mwenna tugwenyigiremu. FDC Katonga egamba nti batambudde ebitundu byonna ebikola eggwanga era ng'ebirowoozo bye bakuŋŋaanyizza bye bigenda okubawa ekyokusalawo oba basigala mu FDC oba okutandikawo ekibiina ekirala. Juma Kiria, NTV Akawungezi.